nalaba omuntu omu mu bulamu bwange yanneewuunyisa nga bw'oba olowoleza ku levo ya nsi olaba omusiru, naye ate Katonda baba akuwadde ekisa ng'olowoleza mu nsi y'omwoyo, ng'olowoleza ne mu kwagala okwa Mukama, amagezi gaalina tegenkanika. Abasawo baatuuka ewaka ne bankebera mu biseera bya COVID nga nvudde ku kituuti wano. Saavisi eyatandikanga kunnya mu COVID n'engimala ku ssaawa 10. Eyo yekyasinza okubeera ennyimpi, buli muntu tamanyi budde bwe nakolera. Abamu bagamba nti zaali dakiika 14, abalala zaali 17, abalala nti zaali 2, naye at least sirinayo asuuka 25. Nayimiriranga mu COVID wano nga tuwali muntu naaku n'empeereza eyo gye muli okuyita mu Soldi. Naye COVID yannuma, kyali kisiibo. Olunaku olwasembayo nakolera eddakiika nange sizimanyi. Ngenda okutuuka ewaka ng'abakulu baatuusedde ewaka okunkebera nga COVID. Ne bagamba kale ebintu bye mbigattegatte ateekebwe mu mmotoka. Ambulance ng'eri mu luggya. Susan n'aga nti eyo nno mboozi. Ne bamugamba tutaasa gwe, n'aga nti ate muntaasa yalwadde kati. Mwe COVID mulabye nga amukwatidde mu kkubo ng'ajja. Mbeera naye, nsula naye. N'abambulako masiki gye yali alina. N'aga nti mwe bamusigaza masiki. Mu mbeera eno bw'aba afa nfa, bw'aba awona mpona. Nentunulira Susan nga ninga abitegeera nnyo naye nga sibitegeerage mazima. Era nze ndabanga Katonda nze gwasinga okwagala. Bankebera, nze bali tebankeberangako ebyo nti banteekeko akantu ku lugalo bakasibireko mu oxygen ali atya. Naye okumukeberanga ali wansi, ali mu 80s. Ne bagamba ndirongo overdue okubeera ku oxygen. Nali nyina agendera ku oxygen ku 90. Ne bamugamba Susan kale katumutwale ateekebwe ku oxygen, n'aga nti oxygen mangu wa boostinga lwakuba abadde asiiba. Nja kumuwa beetroot, nja kumuwa hibiscus, nja kumulabirira. Simanyi mafuta ge yalina okumatiza abakugu bamulekera omulwadde ewaka. Simanyidde ddala mafuta ge yalina. Naye ng'oggyeko amafuta ago, okwagala okwenkanaawo okweŋŋamba. Okwagala okwenkanaawo. Yajjako masiki, nankwata bulungi, nansembeza. Abasawo ne beeyongera eri. Mangu nnyo yali yaguze eddaawo ebintuntu. Abitabudde andeeteddeko mbinywe ebiringa omusajja. Ye nga tokyabimpa. Kati omusaayi nyina mungi. Abireese abitabudde, talina masiki nange sirina. Abasawo ne bamatira nti bano nno bandifa bombi. Kubanga yababuuza ng'omukyalo w'amagezi, gye mumutwala eddagala lya COVID lyalabise? Tinedda. Mugenda kukozesa ki? Ne bamubulira ebikaakaka. Ate mukamanya mutwe gwako gulimu eddagala kamanyi. Kana bye kamanyimanyimu. Ne kaga nti ekyo ekika ngenda kitumya. Ne babitumye wandegeya. Naye n'abasawo ne baleeta eryabwe. Saafunamu mpiso n'emu. Saagendako ku oxygen. Eyabadde mu 82-83 nga oxygen yazanyiraawo. Saamanya nangeri gye naddayo babeera mu 100 mu meka nange simanyi. Naye n'olwaleero ndyoke. Sinza kulekeraawo okumwebaza. Sisobola. Kubanga omulala agamba nti kakubye. Bangi abaagala ebintu era mwe mwenna abagamba ndi mu muliro. Musumba, buno obulu bwe ndi mu muliro gwennyini. Naye wategedde ekyo ekitwala okukola obufumbo. Ka risaaki akakolebwa kalaga nti abakazi mu nsi yonna
bakoze research amala ku bintu bye banyaga ku basajja nga bakola divorce. Waliwo nga 1% ekoze research y'ebinyweza amaka. Nkiddamu mu nsi yonna, si mu Uganda, tokiteeka ne ku Uganda. E South Africa okufumbirwa mulimu. Osanga omuntu nga yakafumbirwa basajja 10 ng'omwo mwajja enju z'abapangisa. Ajja ne mufumbiriganwa n'akulaga nti akwagala nnyo. N'abala n'aga naye kati byalina bwe twawuzaamu. Abasajja abalala ebweru baavuwadde. Bakebera ba stars abali mu America. Sijja kumenya ono, sijja kumenya oli, abalala baayavuwalira ddala. Women in this world are heroes. Don't joke with women. Naye kitalo nnyo nti bakoze research amala bamanyi bulungi bye bagabana mu divorce, naye tibakoze research wabiki ebikola obufumbo. Okwagala bwe kukendeera abantu baagala ebintu. When genuine love declines, people fall in love with materials. Kiwandiike weekeberenga bw'olabanga otandise okubanga olabamu bintu mu muntu wo ng'omanya nti genuine love yakuvaamu. When genuine love declines, you fall in love with materials. Ogenda okulaba nga ennyumba eyo ekumala. Ogenda okulaba nga emmotoka ezo singa ozikwatako zikumala. Abamu abagagga bambi mu kibuga balina ebizimbe ne mu mawanga amalala. Ogenda okulira ng'oli aleese proposal ndi ku akeedi 10 sigazaako 4 atwala 6. Obuuza n'eddala ddala bali babakuziiko ojja kugenda nazo. So at least ndabyeyo omukazi eyagamba nti tufeffe embi bisigale. Susan, thank you. Jangu. Totera kujja mulancha wa jangu nkuwe kuhaga. Yes. Ano lero tulinga balongo. Simanyi otulaba. Ano ya designinga buli kantu naye ku galubindi nze ne designinze namudduseeko tamanyi nangeri gye nazifunyemu naye ngeri gye twali mu lunch hour ne tugamba nti tuleeteyo oko ku galubindi tamanyi na gye nazigeza vuki galubindi za vuki ngende maaso ne service ya galubindi bazikome wano tonjagalira mu galubindi tetukulaba bulungi mune mumpulira bulungi tulina okukulaba tetuli ku radio. Kale zitwale bwayogera siddamu nasigala mukabulira njiri kubira Mukama engalo ez'amaanyi